abantu bakola ebintu mu biseera ebifu kyovola nga eva mbagamba okola ki okikolera wa lwaki okikola omuntu omutuufu alina okuba nekyakola omuntu omutuufu alina okuba n'ekifo ekituufu mwakolera ekintu ekyo omuntu omutuufu alina okuba n'ensonga lwaki akola ekintu ekyo ku ssaawa eno nga mulimu sikandoli ez'amaanyi n'ekibiina kye ekyakutwalamu ekyakuza mu paalamenti ekikuwadde ebitiibwa ebyo byonna n'otandika kuwanyisiganya bigambo oleeta kino baleeta kino zikkala wazirabye mwakubira ki kale bakusiimye we bakusiimire kati tugambe nti essaawa eno talina kibiina okutuuka okuba nga bafulumya zi flyers mu kkala ez'enjawulo tulaba mu kiragala ezo za DP era DP be basakambiza otyo tulaba ziri ez'amama mbabazi ziko forward ezo nazo langi nalabye flyer ng'eranga bino bina bitegeeza ki eri eggwanga mudiise abantu naye mujja kutuuka ekiseera ng'ate mubeetaaga kyokola nga ebyobufuzi bya Uganda abantu babinnyuka baswaluse abasinga ojja n'osanga omuntu yali yesimbawo ku bwa pulezidenti ajja kukkirira kati ndi ku level of bwanika weesimbyewo ku bwa pulezidenti kale buganya okkiridde ku bwemupi babukuwadde agenda kutuuka n'okunoonya akalulu keero si wanu kabule kati obwo si buswavu kubanga weewaddeyo oyabye byoteekakasa mu Uganda wano oyinza okuwa obujulizi nti gundi muli wa Bisiyaga. Fik Media. Omulungi ali ku Fik Media ogamba nti najoli kasente kimu kitambula bulungi musikola hajja Abdul Nyamishafu Gwanga nzakubuuzaako ogamba nti byonna gyotuusaako engalo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu lino Uganda obuli bw'enguzi bantu batandise okuba nga batabukira buli muntu abaka ba paalamenti bayoolebwa wansimbi wa musolo egenda ng'ekaaba ndi ne munnamawulire ate alaba ensonga nga bwe zitambula Alhaji Ali Boksa Assalamu alaikum. Salaamu warahmatullahi. Nesimye okubana. Amina sew. Munafiki Media nsaba omubuuzeeko aye tusumulule. Munafiki Media assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsaasira abafiiriddwa ate n'abakyafuna ebizibu nensaba bannayuganda mwenna naddala Bannafiki Media mugendeko mu malwaliro mulambule ku bantu balwadde naye bwe batoyiseeyo mu ddwaliro kizibu okumanya nti ensi mulimu abalwadde ne muyiteeyoko mulambule ku balwadde ekyokubiri musaasirigane ekyokusatu mwagalize ate muddize ku bannammwe bw'oba oli mugagga ng'olinamu saasira oyo atalina obeeyo nekyomuwa awo katusimbule Zaji Kasujja Ibrahim Ali Boksa munnakawempe. Okay, neyanze gebingi ebigenda mu maaso Haji mu ggwanga lyaffe lino okubiriza programs ez'ebyobufuzi. Twegapere nga tutunuulira mu ggwanga lyaffe lino Uganda tuli mu kutunuulira ssente ezigenda mu maaso emiliyoni bitabudde buli omu n'ebinabina biri ebinabina 1.2 billion tetuzitunuulira nnyo tutunuulidde ebitaano byokka bwe biti sente nnyingi ezise zitambula ezigenda nga zamuwa musolo mu ddala mu paalamenti omwo naye tukifuddeeko nnyo naye ku luno lwaki kitabuse nnyo ekirala ababaka nga Ibrahim Ssemujju Nganda bajja ne beesimbawo ku basipiika naafuna obulukumi n'abutaano nga mulimu abaka befudisa 32 aba NUP 57 aba DP 9 n'aba opposition n'owa UPC aba independent mwebali n'owa gundi so bonna nga bakunukkiriza 10 nga balinga 19 plus nafuna 10 ekyo tekyatunuulibwa nnyo abantu ne bakijjako amaanyi naye kino kitabudde nnyo abantu kikiddala kiki tulina okutegeera ekiri mu paalamenti ekisooka abantu balina enkwe twaliko lumu wano naliko naawe puroguramu gye twakola nenkugamba enkwe wano ze zisinza okuleeta obuzibu ekisooka abantu omululu situjja gamba nti baavu
kubanga neyatwala ebitaano mugagga nnyo muvundu abasajja balina ssente bayingira mu paalamenti ne bamuwa miliyoni 2 zagula mmotoka naye nga miliyoni avuga ya 675 emmotoka yes kati nga ye obwo bubibiri alabanga kwagenda okululira ebiwata by'ente n'embuzi ze n'atakitwala ng'ekikulu naye abantu balina omululu enkwe n'obutaagaliza gundi ono kati ekisooka lwaki ŋŋambye nti abantu balina enkwe n'omululu n'obuteeyagaliza bandibadde bafaayo bo nga bo era kyobola abakyavuma nnyo opposition mu Uganda nti teriiwo kubanga bwe batuuka mu kukola ebikola opposition kiki ekikola opposition oba oludda oluwabula kubeera wamu unit bwe mumala okubeera awamu ne mulyoka muwabula be mugenza okukola ki okuvuganya naye amazima ga Katonda bo bennyini abasajja batuula ne bakola ebintu byabwe ng'akimanyi bulungi nti nze singa nkola ekirabisa kampoogane nnyo nze Ibrahim Ssemujju Nganda bannengere sipiika mpa omuzindaalo naye ng'ebirala sijja bigattamu kyekiruma nti bwe batuuka okugamba nti waliwo okukwatira ku munnaffe for example nti Ssemujju Nganda yeesimbyewo nti abeFDC muli bameka nti 35 aba NUP nti 5 mu UPC nti kale bana baba 3 DP nti naffe gye tuli ne mukola 119 lwaki omusajja atuuka okubanga afunye obulu 15 bukka nkwe buteeyagaliza naki butaagaliza nkwe n'omululu oba omulugube ekyokubiri bwe tutuuka ku kyokugamba nti essaawa eno waliwo ekitambulo oba ekigenda mu maaso kakiiko bo bagamba nti paalamenti abamu yayisa ssente ezo naye mu mateeka tezikolanga ki teziyisibwanga ssente ezo 1.2 teziyisibwanga sente zonna amu yali 1.7 ekisooka ssente zino kiringa bwenja okuga nti gundi abalaka kikusaawa eno ssente zino wezajjira amazima amatuufu ng'onoonya goba wakasiimo tomulaba bamuwakaki ka leader of opposition ka commissioner zaali zaaki waliwo leader of opposition ekifo ekyo yali ndooza yali wiiki emu yes yali anatero kivaamu sente ne zifuluma bwe zifuluma yandibadde atuula ne bakama be ab'ekibiina ne bakkaanya ne bagamba nti bannange baliwo sente ezifulumye naye tukoze tutya nkimanyi nti sofa bandi mugezikola eki zireke okukola ekintu olwaleero n'omuto kyeyandibadde anyumyako sente yali tazikwatako ne bagamba nti omusajja aleka miliyoni omusajja yazira miliyoni 5 nze nina mukwano gwange omu yalizayiningako ku mulimu naye nga talina mulimu walaga ebyo agenda okulaba sente bamugamba waliwo zino mpa miliyoni 4 naye nze gwomanyi wandiika 15 sinatwalako kwameka omulala yali wa tenda yali omwo mu KCCA omulala bamuwa tenda nga nti awaddeyo miliyoni 75 bo bagamba nti walabyaga kati nga 55 zigenda kutuula mu ye ziri 25 zigenda kutuula mwani n'agamba nkola kiwa kama ya alinako ekyo kama wabanga oli amugamba etteeka ya 5 yes wandika 25 yayino yamanyi gye ziraze accountability zibalibwa ku ye okiraba kati ebyo babikoze nnyo mu Uganda wano n'alizayininga n'agenda so naye yandibadde akola ekintu ekyo olwaleero boonoonye paalamenti ya 11 n'ennuma tetulina na mukululo gw'otunuulira nti neegomba omubaka wa paalamenti ono mubaliyo sirina gwe negombayo no n'abaana abasoma tebalina gwe begombayo no simu gavumenti simu ki sirina gwe negombayo kubanga baganye okubeerawo nze negomba omuntu abeerawo ku lw'omuntu nga bwe basuubiza omanyi ndooza mu ddiini kye nasinga okukwata kyekintu ekijja okunjokesa omuliro ku nkomerero ebirala byonna kabinjokese nga sibimanyi nga bagamba nti abamanyi balyokyebwa nnyo okusinga abatakola ki bwe mba manyi nti Katonda endagaano agyokyerako omuliro kanzikirize nti tulaganye
ngenda kukola kino kyentuukiriza oba ntya abantu bano tulagaana nabo nga tubalonda basindikawa yonna gye tubasindika naye ne batuukayo ne bava ku ndagaano so kyenkugambira nti paalamenti ensazo okuva waggulu ku sipiika waayo okutuukira ddala wansi omuntu alimu nga agamba nti ali bwati kugulu okumu kuli eno okulala eno deputy sipiika tayibwa gwe sirinaako buzibu nti bw'atuula okukubiriza paalamenti ye naye sipiika olunaku lumu alina omubaka wa paalamenti gwe yagamba nti yogera nosensi wo yenna katambi ako kafuluma. Can you imagine the speaker of the parliament of the Republic of Uganda noyimirira okuwaana mwami wo noyimirira okugamba oli nti yogera nosensi wo yenna kyenkugamba nti paalamenti eba ensaze baweerereza ku mulembe omubi oguliko social media nga buli kimu kivaayo bennyininyini abo bamanyi n'okusasula zi media ejja ebeewaakole live ne baba nga tuli ku live ku TV tuli ku live fake media eri wali etunulidde speaker wa parliament ng'agamba nti yogera nosensi wo yenna omubaka wa parliament sipiika benaalabye nenga nti muggundu nalaba kadaaga ng'ekimusanyusiza n'ekitamusanyusiza tojja kumanya kubanga oli leader bano abantu baganye okuyingiramu obukulembeze. That's why eno ye parliament esinzeemu n'obuli bw'enguzi ye parliament esinze okuweebuuka ye parliament gye bafuumudde nti welo abalaba abafuumuulako abatonotono mu ye-10 naye baalindooza zaali nsonga nga ziri nnyonyonyo personal tolaze bya bugagga bo John Kennedy Kyamuzi nti gwe tukofuumudde omulala yali ani nti naawe tukoze eki naye olwaleero bafuumuula ababbi omubaka wa paalamenti okuswala okwo oli kuddawa ng'emmotoka za poliisi zigenze neewuwo mu makaago nti zaaza omubaka wa paalamenti n'osula mu kaduukulu ka poliisi lwakuli kubba Pulezidenti Museveni enkuŋŋaana ziringa 3 omwaka guno zeyakabeeramu okuli lusembyeyo lwa State of the Nation ng'ayogera ku kigambo ky'okukwata ababbi n'okukwata abali b'enguzi. Pulezidenti Museveni akolera ebintu bye mu kiseera ku peesi ye mwe mwagalira ekintu era we mukirowooleza takikola we twalowooleza nti ajja kwogera ku mabaati teyaganyega n'ageesonyiwa n'atekinga action bali n'abajjako ministry bonna n'omulala n'amusindika mu kooti takolera ku pressure yaki y'abantu. Secondly abali enguzi juzi n'agamba nti n'abanninaanye ngenda kutandika obbakwatamu mulemesa abantu abagala okukola ki okundaba olw'okiwulira nti ayagala okulaba Pulezidenti Museveni bw'atafa tamulaba okujjako nga awaddeyo ki kati nsasula ntya ssente ngenda eddabe pulezidenti appointment nezifuuka appointment. So ndowooza bwe tutunira paalamenti eno nti ababaka ba paalamenti abasatu nga bali mu buduukulu babakutte lwakubba buli bwanguzi kuteebereza ndabira ddala ng'obuswavu obw'amaanyi kati ate abantu bano oba opposition oba waaki balina benkwatagana yaabwe kubanga babadde bazira ekyokujjamu bakomishona bali abaalya ssente obwesigwa ndowooza awo kagambe beegasi kubanga lisiti eriko ab'NRM kubanga era ne mubabaka abagobwa mulimu abaki ab'NRM n'ab'oludda oluvuganya bwe natunuulidde lisiti bwe noŋŋamba nti mu paalamenti teri babaka ba paalamenti 30 basobola kukola ekyo ne kiva mu ddiiro lwaki wenkugambira nti paalamenti eno esaza abalonzi n'esala n'ennannyiniyo akulira eggwanga kubanga tugenda kubeera mu ebyo byokka tetulina nsonga gye tugenda kuyisa ng'ekwata ku bantu bwe kiba ng'olwaleero abasuubuzi bali mu kukaayana Ifris nga yayita mu paalamenti n'efuluma olwo baganyuddwa bwe kiba ng'olwaleero tukyasobola okuyisa ssente tugaa nti zino zigende zikola oluguudo ne bayiwamu ttaka ssente nga zifubutuseewa
eri mu parliament yeziyisiza bwe tubanga olwaleero paalamenti yaffe yennyini ey'eggwanga babaka ne bafubutukayo ne bagenda batuule ne minisita wa finance bafulumyeyo ensimbi ezitategeerekekaawo. Bwe kibanga olwaleero okumanya obuswavu obw'amaanyi nga paalamenti agikulira yennyini bamutaddeko sanction oba envumbo obonna buki mu nsi bbiri namba ate ez'amaanyi okitegeera ensi ne zikutuulako Dubai buli omu gyagenda nayo nekuteekako sanction eba kiba kyekyo yagamba ate batunuulira nnyo ebbago liri ebyayise nedda si byebyo nguzi abantu balina ensimbi ze baameketa ezitategeerekeka. Omukulembeze w'eggwanga n'aga nti kampandiika omukugu gw'ebbaluwa guno please speaker muwala wange Anita Among ennyumba eno gye boogerako ebungereza yiyo siiyo opangisa mpangise oba wagigula ne tunoonya ansa neekola ki oli nga yeewakana bwewakanya omanyi waliwo okuddamu n'okuwakana oba waliwo okwanukula n'okukola ki n'okuwakana nti yakaayana bukaayanyi n'awakana nze babinsibako si byange era amazima olw'okuba nakwata ku tteeka ly'ebisiyaga era no tusooke tutunulemu tuganye okubeera abasaasizi. Olwaleero bwe tuba nga tuli mu kigambo ky'obuli bw'enguzi ng'eddwaliro amalwaliro temuli ddagala nodda ku ssente nalabye juzi nga babala eddwaliro ly'Embalala bagenda kulizimbisa kawumbi kalamba ne miliyoni 9 eza dola bazimbamu ka department kamu k'abaana mu ddwaliro ekkulu ery'Emulago Referral Hospital Mbalala bagenda kuzimbamu department y'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka naye akafaako ke bagenda okuzimba kagenda kutwala akawumbi ka ssente $1.9 million 1.9 US dollar bagenda kuteekamu biki kyeweebuuza okitegeera kwegamba tukola ebintu nga biri abunnomo ebyo byonna nga biva mu bakulu baffe ababaka betulonda abakulembeze betulonda nti batunulamu ne balaba ensimbi ne zigenda mu kifo kimu ne zigenda ttayo okitegeera so ne tudda ku nsonga y'abannaffe nti olwaleero bwe tutunuulira obubbi obuliwo obudde obuliwo buno obudde buli omu asika ssente azitereke mu kasawo agende yerwaneko anoonya akalulu. Njagala mbuuze Theodore Ssekikubo ali ku mulamwa abalabi bye Yes ali ku mulamwa talina kiki ky'abalabi talina amulima bega ensi zibikola oba waddembe nga basaalirwa bwe yayimirira n'agamba nze ngenda okubaga etteeka ly'ebisiyaga ne Theodoric Ssekikubo nga banne bakoze ebitagasa waddembe waliwo eyangambye nti Ssekikubo okuyimirira mu kintu kino ate NRM yefunamu anti olw'ensonga efunamu nti eyinamu bacommissioners olweddaaba basatu ate NRM eba gwe yagala okugjawo nereeta owe-NRM buli omu n'alaba mu nsi zonna nti ate owe-NRM yayagala okusensalinga bantu NRM eba kumulamu by the way eba ewiininze olw'ensonga buli omu yandirowoozezza lwaki ye yakigasse lwa muwendo gwonna toto yonna yagigasse nti olwaleero we twogerera n'ab'oludda oluvuganya abakaayana nti eyali ow'oludda oluvuganya yali 5 nabo teryanyegano basirise ati ogenda kundabira olutalo ogenda kundabira atasayininze atatadde mukono ku kiwandiiko ekyo atawaddeyo signature ogenda kulaba bwe bamumme etiketi oba kaadi ya signature kati nkugambye bw'oba tewatadde kino nkyogera ndi wano bw'oba mubaka wa paalamenti oludda oluvuganya naddala ava mu kibiina kya National Unity Platform bw'oba tewatadde signature yoba tewakulukuunyiza ku alijesite eyo ebyo byesonyiwe Honorable Abedi Bwanika
taliiko teyakulukuunya Dokita Mulamba ne tugenda ku Honorable Joyce baagala ntwatwa ow'Emityana yali mukama wange oyo gye nkolera wa mawulire Honorable Segona akali amaggwa teyakulukuunya abo bonna betumenya buli omuntu agenda kugirako omulala mu mugongo ndyoke mulaba akalulu ka 226 bwe kagenda okuwa Honorable Segona nagwenda agwatandise okuteekawo muyimbi batembeete batuufu batuufu bw'olema okubeerawo ku lw'abantu nze bwe bakuvuganya sikulinaako buzibu olwaleero tulina ekizibu omukwano guko soko buli ekizibu yes olwaleero ekizibu kye tulina abantu bajja okwesimbawo nga balina ebigendererwa byabwe kibi nnyo okunoonya capital mu bantu ekyo kyo nkibagamba nga ndi wano ku Fake Media kibi nnyo okunoonya capital mu bantu gezaako nnyo obeere ne access ekunoonyeza visa nga tonnaba kusaba bantu abo capital for example nze ndi wano olwaliro ne bwenkera ne neesimbawo ekifo kyonna sina visa gye njagala n'ekyo kubanga teri visa etali mu passport yange singa ebadde wano badde njagikulaga UK njirina USA njirina Canada njirina era very soon nja kubaayo mu convention ya Uganda kwe kwaffe zi Dubai tuyitayo oluddawa kati mbuulira essaawa eno bwe ŋŋenda mu bantu nti mbasaba kalulu sibanoonyamu capital noonya buweereza kati ekyo kye kittama abantu baffe nti asabye akalulu amaze okutuuka oba agenze mu palamenti oba agenze mu KCC oba afuuse meeya oba kansala n'alinnya ennyonyi n'agenda e Canada ensonga eyakutwaza mu kifo ekyo kubanga obeera ne access okufuna ebintu ebyo ng'otuuse mu kifo ekyo nyo wandigasseeko buki bugasi ku ebyo noba ng'oyongerako bwongezi si kuba nti onoonya binoonye tovola abantu baffe tugamba nti banoonya capital muki mu bantu olwaleero mwami Ssekikubo bw'avaayo n'asaba bannayuganda ababaka ba paalamenti abalumirirwa obulyake obukenuzi n'obuli bw'enguzi nti baneemumpa emikono abantu bano tubateekeko ebbali tufune abalala Uganda paalamenti yonna erimu abo ababaka bokka era be bawalana bokka emyaka gy'amaze mu paalamenti abiri plus oba abiri kyogamba abantu bagamba nti abaita China kyayinza kugamba bantu java nedda kati kino kyakola kino kyekigenda okuba nga ate kimuzaayo mu bantu bannaanyi mwalabanga ngoba abali b'enguzi omanyi kye bayita okuvaayo ng'okimanyi bulungi nti ekintu ky'ogenda okukola kirimu abantu 3 oba 4 oba 5 ne tugamba nti abaka ba paalamenti bali bameka nti 529 omusajja n'ayimirira omu bw'ati n'agamba nti ŋŋambye abaali enguzi mumpe emikono kwekyo kiyita kitono kale ne bw'aba anoonya kamubaaka eyekoleka gwosa okikola bameka nze ndaba wano zi kanso zaffe zi Kawempe division biki ng'olabanga meeya bagamba tebamwagala naye ng'olaba enkwe bakukuta tebavaayo teri avaayo open kugamba nti akati nze ŋŋambye tumugyemu obwesigo oba tumugobye kitekikoleka ogenda okuvaayo oba weesoboddeyo yes secondly olwaleero abasajja aboogedde ng'omuganda bwagamba nti obwato bufa magoba obwato bwa Ibrahim Ssemujjunganda bwafudde magoba omusajja oyo annuma ayogedde enyenje nezikola ki ne sipiika waliwo lwe yamutta n'agamba ono simutegeera simwana naye amazima ga Katonda n'ofubutuka ku makya n'olyokoga nti waayi ebikwatagana n'oyo how haji omukwano ogw'omunda gukola omukwano gw'omunda gukola ne mukuwabula n'ogamba munno nti ekyo tokikola waliwo kyebagamba nti oli bwaba mukwano gwo mu buzibu akuteerawo omugongo emudda mu nsonda nagaana ekyo wakoze kibi waliwo bye tuyita okuzibira oba okubikkirira nabawo kye tuyita okwatulira wemukira omuntu awo aba mukwano gwo olaba
akakyala kano kokola nako zaituni lwasampijja Maama Male bwe muyimirira bwe mutinga gya kugamba naye nno wanyiizizzaamukko kino ekyo ekintu si kyangu kye bayita omukwano ti akikugambye wano kino ne kivaawo okiraba nti essaawa zino semujuŋŋanda ne bw'obeera mukwano nnyo gwa mpuuga ng'agenda kutomera tolina omukwano gwammwe tegugasa omukwano gwo njagala gubeerewo ng'otudde n'omuntu oli n'omugaana naye omanyi kituufu kino wano wakozeemu ensobi naye tukoze tutya tugiveemu kubanga abasajja bali mu kwekaza enjawulo ya Ibrahim Ssemujiŋŋanda okuvayo n'agamba nti bannange omusajja newaba kyeyakoze kibi oba kirungi ngenda kudda ebbali sijja kusobola musalira musango yagambye nti tajja sobola kukikola mu bwenkanya ndooza ne mbawulire mwekiri kibaga nti oli baba mugandawo tojja genda kukola ki oyinza okulemererwa okubeerako embeera gy'oyisaawo entuufu njagala tukitunulye ne Honorable Nambooze mu kalulu ka 2020 ku bwa Lord Mayor Nuupu n'ekibiina kye baleeta obubaka baleeta yali Nabila Naggayi mwannyinaze FDC neeta Salon Elias Lukwago yava Kamwokya bayire gye baali bali paka Wakaliga Nambooze n'akwata omuzira n'agamba bannange nadde so ava mu Lukwago mwannyinaze abannuuku mu nsonyiwe naye ono tuvudde wala ebintu bino ebibiri byawukanira wa ebimu ziba nsobi waliwo ebitufuga nga byo bitufuga nti olwaleero Nambooze bw'obanga kati essaawa eno omulaba alwana okulaba ng'akola ki kati singa essaawa eno era Nuupu ereeta ki Lord Mayor era anadduka n'addayo wa Lukwago oba kati yamuvuddeko tolaba nga tukola ebintu ebimu nga tuyisaawo byaffe nti mukyala oli bw'aba yayimirira n'aga nti nze bannange ono wange abantu mu Uganda ebintu byonna bye bakola tebabitegeera nabo bennyini amateeka gamukwata ng'amateeka ennono y'ekibiina kyo egamba ki kuwagira oli oba kidomola oba ki kyobalanga Museveni ye Eva aba asigala President Museveni kyobalanga ye Eva asigala adrivinga abantu be nolowooza nti oba teri batategeera nolowooza nti oba teri babbi nolowooza nti oba teri bazza misango naye bwe bamala akalulu bwe bba nga bagenda mu litreat yaabwe nga batuula ng'abagamba kati mmwe eno ensi yammwe ensanafu enaava ku mugendo efuuka ki be bano boolaba bakwata ababbi naye ng'abantu abo babatwala ekyankwanzi ne bagamba kati ensi yammwe mwe mulina ensi mwe ekibiina ekiri mu buyinza mugende mukole emirimu muweereze abantu oba oli muwutta oba balonze ekidomola oba balonze eki najja n'omunoonya nga mu constituency tomulaba oba n'omunoonya nga tomulaba naye ate nga takoze bya kisiru nalabako Moses Salibebekolo yawagira owakkaadi n'aleka taata we okukkaanya naye sikkaanya naye kati awo waki ng'okukkaanya naye ate nga bali okukkaanya nabo fe tulina kye tuyita ate ne bali nabo tokola ki tokkaanya nabo ku kye baakola ate nga sirabawo njawulo enjawulo weeri kati ogwo musaayi kino kati kankubulire kino essaawa eno bw'otunulira President Museveni ne byakoledde Muhoozi golowooza Muhoozi jeno CDF essaawa eno golowooza nti yasinga amaanyi n'okumanya n'okutegeera n'obusiro n'ebiki nze Brad tyatunulamu n'amanya nti ono muba nanvaamu 10 ono tajja kukola ki ono bw'anaatuuka wano nja kuba mwetaaga era oli bye yakola mu Bebekulu byamutuusaawa okitegeera nti essaawa eno aliwa kyova olaba vaayo bulambalamba ogambe nti nze ndi wa kino naye nga teweerimbise tetwagala bantu mmwe mwerimbike mu opposition naye ng'ate mukola birala beera open okitegeera ojje kubanga ojja kukola ate ekinaakulabisa bwe bakiyita nti ojja kwogera ennyenjo zikunkumule
oveeyo okola akantu aka kabike biri byonna ebirungi. Kyenkugambye nti omukulu Ssemujju ku ssaawa eno kale abamu musirikeeko okiveemu tugambe kuni nga tanyiga ku kino kubanga eriyo abasirise nga tebanyega naye olw'okuba bo bamanyi nti ebigambo ebyabwe byo bikankanya munnange otuuka ekiseera n'owemula ng'oyogedde n'oyogera n'otuuka bwe bba n'okikubawo n'okola ki n'owemula. Ku ssaawa eno bw'otunuulira ekiriwo olwaleero okumanya abantu bano si bangu. Ekisinde kya General Muhoozi kyava mu birthday ekya PLU mazaalibwa si bwe kyali mazaalibwa MK bubu PLU si bwe kyali. Olwaleero mwami Mpuuga oli mubaka wa palamenti ina abantu bo bokiikirira ebifo by'obaddemu binene nnyo badde leader of opposition oli commissioner badde minisita wa Buganda obadde vice president w'ekibiina kya NUP mu Buganda. Kati onoonya ekituufu nti essaawa eno mu tayimu eno waliwo n'ekintu kye bayita okwerekereza nti oyinza okutuuka ekiseera nga bagamba bannaye nno nti waliwo ekiryaguuni nti kibanga bagamba banaffe abakatuliki balina bagambira nti waliwo ebiyimiriza emikolo singa omwana omuwala agenda kufumbirwa. Nze sandikiriziganyiza waliwo omuwala yakola embaga nga maama waafudde. Imagining abantu basiriwalidde ddala okutuuka kweyo embeera okitegeera omukolo ne gugaana okuyimirira nga maama waafudde eyakuteeka mu nsi oba olina amagezi. Olwaleero njagala tukiteeke ku bakulu bano kye bagenda okukola naku z'omwezi 21 ze balangirira. Bagenda kumwebaza kusiima mirimu emirungi giriwo emirungi. Abadde leader of opposition akoledde ebibiina by'opposition atembeesa abantu bangi omwali ne yali prime minister Mama Mbabazi bangi akoze emirimu Buganda agikoledde. Ani amusiima? Buganda bantu b'e Masaka oba bannabyabufuzi? Bannamasaka. Ekyo kifu naye nga yategese omukono. Ekyo kifu bw'abadde leader of opposition ab'e Masaka Masaka wavaayo abaka bameka? Abava e Masaka bangiko kale ne baba bangi bakola amakati g'abantu tugambe nti Koramu yasinze Masaka oba constituency yemwebaza. Bamusiima okuba leader of opposition bwabaddeko. Abantu bakola ebintu mu biseera ebifu kyovola nga eva mbagamba okola ki okikolera wa lwaki okikola. Omuntu omutuufu alina okuba nekyakola. Omuntu omutuufu alina okuba n'ekifo ekituufu mwakolera ekintu ekyo. Omuntu omutuufu alina okuba n'ensonga lwaki akola ekintu ekyo. Ku ssaawa eno nga muli mu sikandoli ez'amaanyi n'ekibiina kye kyakutwalamu ekyakuza mu palamenti ekikuwadde ebitiibwa byo byonna n'otandika kuwanyisiganya bigambo. Oleeta kino baleeta kino zikala wazirabye mwakubira ki? Kale bakusiimye we bakusiimire kati tugambe nti essaawa eno talina kibiina okutuuka okuba nga bafulumya zi flyers mu kkala ez'enjawulo. Tulaba mu kiragala ezo za DP era DP be basakambiza otyo. Tulaba ziri eza Mama Mbabazi zi go forward ezo nazo langi nalabye flyer ng'eranga. Bino bina bitegeeza ki eri eggwanga? Mudiisa abantu naye mujja kutuuka ekiseera ng'ate mubeetaaga. Kyokola nga ebyobufuzi bya Uganda abantu babinyuka baswaluse abasinga. Ojja n'osanga omuntu yali yesimbawo ku bwa pulezidenti ajja kukkirira kati ndi ku level of bwanika weesimbyewo ku bwa pulezidenti kale buganya okkiridde ku bwemupi babukuwadde agenda kutuuka n'okunoonya akalulu keero si wanu kabule kati obwo si buswavu kubanga weewaddeyo oyabye by'oteeka kasa. Mu Uganda wano oyinza okuwa obujulizi nti gundi muli wa bisiyaga oyinza okiwa yengo omusanzo dio wali omusanzeewo
ensi ziri zeeyoleka. Nze nali juzi ne Professor Muganga Lawrence owa Victoria University nandaga nambikulira kyali bakiteeka juzi Canada nga ensi zonna ziri mu kujaguza yalinga festivals eyabo abakyala abasiyazi n'abaami nga festivals era nga bawuba fulaga. Nambuuza naŋŋamba nti wano mu Uganda mpaayo 10 nti baaba ne tuteebereza buki bwe nzira ku sayidi eyange ey'eddiini nti abajulizi nga ogamba nti nasanze mukyalawo nga yeebase n'omusajja. Omanye abajulizi b'omuwa bw'olina okuwa obujulizi bw'ossaawo kikakasibwe abajulizi abana bango ishizaawo akaguwa bekayitawo nga batebasanze bekagaana bababenzi. That is it. Kakati abantu bawano mu Uganda bwe nooyimirira n'ogamba nti kannumirize naye nga naawe okimanyi mbirabira ku TV ffe tubeera n'abantu n'olyoka balaba nga beeyuza ne beeyuza bafuluma wali ne batuula ne mu mmotoka emu ne bakola ki okitegeera. So obudde bukutte naye nkubiriza bannayuganda mwenna kati omulimo gwammwe mwenna muleme kusirika busirisi. Ebintu bibiri oba bisatu ebinnuma. Ekisooka bambi bakuba abantu nga mutunula. Ekyo kibi okusamba mu kkubo. Tuli mu kibuga tutambuleka okubeera ku bibyo. Ensi tulina kubeera bumu. Oli akuba omuntu buuza kiki kyo genda otasoba naye bakuba bakole ekigo. Olina endagaano gye wakola ne Katonda nti bali nkuba eŋŋumi mu nnaku z'omwezi bweziti oba ndifa lunaku bwe luti. Bayinza okuba balwana wali nga gw'olina okufaamu. Kale gendayo ofeemu naye muleke okuleka abantu. Ekirala sente bane abantu mulumiza nnyo bannayuganda. N'olaba omubaka wa paalamenti ensimbi azibba. N'olaba abantu nga muyisa ebitagatta ku bantu. N'olaba abantu nga abeera ku nguudo bali mu kulwanagana na KCC egaanyi basasula. Banange muliragawa ensi muligijjamu ki? So nja bakubiriza nti bwe mutuukanga mu biseera munyiigira abalina amaanyi gammwe abalina akalulu mwe mwenyini mutandika okusunsula ogambe nti mwematire mwerage n'akalulu kamwe. Gold oyo gw'olina endagamuntu gold beera n'akalulu gold ogambe nti gundi sijja kulonda watukola bino ne bw'oleeta obusabbuuni bwo naye mwefuula kiipu babawo obuwalagi obusabbuuni siringi 10 n'olonda omuntu. Nzagi Kasujja Ibrahim Ali Boxer mu Nakawempe. Neyanzege Alhaji mu Nakawempe. Tujja kuba tukomawo twogere ku nsonga endala nnyingi. Waliwo ebimu ku bye tuleseeyo bye twetaaga okuba nga tukonako haji ng'ebibiina ebitandise okuba nga bivaamu obuwayi n'ebirala ababigirwa bwe batandika. Hatunire opposition n'ekkubo yeekutte eneetuuka gyeyagala okuba nga etuuka. Bali ne Zaitun Lwasampijja wamu ne Tamale Henry kulwa Hassan Musa ku kamera. Mukama bakuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.